Narobua, you're an amazing person. Good job. I told you all I needed was a number. And you gave me the number. I have done your work. You people have got the numbers to do anything. You can even choose that tomorrow the sun will not rise because you have the numbers after all. So I don't know why you panic too much. Honorable. Our end has always just been asking, okay, Madam Chair, accord us space. And that's what we have been asking for. What is the procedure? But it's been a fight. So my procedural question to you, Madam Chair. The majority can have their way, but the minority must have their say. It's very important. This is the last one and we shall have it. Honorable members, Please. Honorable Speaker, Please. as a commander this side, I just want to use this microphone to tell my people that we shall not get tired. And it is going to be done today. If whatever play. They told you to get out, not to come to the microphone. So you go. They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Go. Kale, ebyo byebimu ku byabadde mu Parliament ekiro ky'olunaku olw'ejjo teeka ery'obwetengereze liyite the Protection of Sovereignty Bill 2026 bwe lyabadde liyisibwa. Ladies and gentlemen, bannamukutu gwa Vic Exclusive, njagala ntwala okusiima kwange omwami gwe bayita Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Bwe kuba kumuwa bimuli bye, mukkirize neegatte ku abo abasobodde okumuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu. Simanyi oba waliwo asobola okusala akatambi kano n'akampeera omu ku bantu abasobola okutuukirira Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Naye nga weebale nnyo, weebalire ddala. Olaze abantu abatuddekoko mu kifo ekyo ebbanga lyonna eky'obwa Leader of Opposition nti waakiri ggwe oli wa njawulo. Kyakubiri, oyongedde okuggyayo amakulu g'ekibiina kyammwe ekya National Unity Platform nti buli kye mukola mukikola ng'ensi eraba. Temwagala kukolera kintu mu nzikiza, bantu kutandika kuba questioninga oba kubasaba accountability. Okusinziira ku bye walabye ebyabadde mu Parliament ey'olunaku olw'eggulo, gwe Munnayuganda, Leader of Opposition oba oludda oluwabula gavumenti oba olugivuganya nga lukulemberwa Joel Ssenyonyi, mazima oba okyalubanja ki? Gattako lumu kale ebigambo by'omukyala Anita Among nga ye Speaker akubiriza Parliament eno ey'e11 eyakomye okutuula olunaku olw'ejjo. Ebigambo bye yayogeranga bwe baamira opposition ne bagijjawo era eri mu nkwawa ezinira mu ntoli zaabwe. Ne kye walabye olunaku olw'ejjo, Parliament eyabadde open, Joel Ssenyonyi n'ateekawo kyonna kye yataddewo, embeera n'etuuka okugisaako abakulu mu Parliament live stream. Buli kimu ne kiba nga kikolwa ewatali nsi kukirabira mu real time. Ebisigadde twabirabye luvannyuma nga live feed etuggiddwako. Kale n'olwekyo nze ng'omuntu ku lwa Vic Exclusive nsiima Leader of Opposition Joel Ssenyonyi olwa byonna by'ocontributinze ng'oli mu position eyo eyakuweebwa bakama abo, naddala mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwesigisa ekifo ky'obwa Leader of Opposition era yali alabidde wala. Tokoze kikolwa kyonna kiswaza kibiina kyo yadde ekiswaza bannayuganda abalina omwoyo gw'okwagala okulaba ku nkyukakyuka. Eyo nno message gye nsoose okubeera nga mpisaawo. Nabadde ndi awo ne mpulira akatambi ku mutimbagano sobodde kaleeta kazannya wano kakoleddwa mutabani w'omugenzi Tamale Mirundi senior. Omwami oyo gwe bayita Junior. Junior yeebuuzizza nti nkuze mpulira gavumenti yakuno eyagala ekomyawo Lumbuye essaawa yonna e Uganda. Lumbuye nga tadda. Omwana Junior be yabibuuzizza yagaye nkuze mpulira bagamba bakomyawo Lumbuye Uganda, bakomyawo Lumbuye Uganda. Lumbuye yabalema oba Lumbuye bw'atuuka wano amala n'adduka n'addayo ettake. Naye anyway,
Benakitunuddemu nenjagala okunoonya amakulu g'okukula nti nkuze mpulira. Nenzijukira tugenza okuzibuka amaaso mu by'obufuzi nga mwami Lumbuye Fred waali Kajubi. Kakati ng'ate banyiiza bangi abaagala okumutikka okkomawo e Uganda. Naye kati Junior yakireetedde mu context eyo nti akuze awulira baagala kkomyawo Lumbuye, naye Lumbuye agenda kudda oba yabalemera ttaka Kale, bus kika kya Nile coaches ziweereddwa mu ggwanga Uganda okubeera nga ziddamu okusaabaza abantu yadde okubeera ku kkubo okumala ennaku 3 okuva kati. Minisita okuva mu state minisita ow'ebyentambula agenze maaso n'okubeera state minister agenze maaso n'okubeera nga ategeeza eggwanga era n'ebiwandiiko alitaddeyo ebikakasa nti buses zino eza Nile coaches zikoze obubenje buyitirivu nnyo era ensonga lwaki zigenda kubeera nga ziwerebwa. Kizuuliddwa mu kunoonyereza kw'ab'ebyokwerinda kwe baakoze nti driver Mandela eyali mu bus juzi eyatomeregana ne loole netta abantu 7 ku sport n'abalala ne bagenda nga banyiga biwundu. Driver oyo azze akolera kampani za bus ez'enjawulo era driver oyo ngatta abantu ab'enjawulo mu bubenje bwa bus bwazze ng'akola. Ono nno ateekeddwako obukwakkulizo obulala wakutuuka kuva ku nsi nga tazzeemu kukwata ku bus nti agivuga mpozi okugituulamu nga bamuvuga buvuzi. Tugenda kukuwa abantu abasukka mu 5 n'omusobyo bonna bafu. Bus eya kampani ya bus eno abantu baayo abazivuga bagenze batomera abantu, bagenze bakola obubenje obw'enjawulo ne batta abantu abasukka eyo mu 8 bona kati bakyapookya biwundu. Bus eya Nile Star kampani eno ebadde reckless nnyo ku kkubo. Nzikiriza nzije mbikuwe mu bujjuvu. Kabuladda omubaka owa Kampala omukyala Shamim Malende akomyewo mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Ladies and gentlemen, oluvannyuma lw'ebbanga eritabadde ggere omubaka omukyala ono Shamim Malende yali yafuluma mu ggwanga ewataali kumanyisibwa bannansi oba bannakampala oba oliawo abaamulonda era nga kinajjukirwa nti Shamim Malende ono ne bwe twali tunaatera okuyingira campaigns ez'akalulu ke twakuba akawedde, Shamim yali amaze ebbanga nga mu Uganda taliimu, yagenda kufuna bujjanjabi. Olw'ekisa kya Mukama yamala n'akomawo nga tugenda mu kulonda era bw'atyo n'addamu n'afuluma eggwanga ng'okulonda kuwedde. Kakati Shamim agenza okukomawo nga wabulayo ennaku mbale okutuuka ku nnaku ez'okulayira wiiki ejja. Nzikiriza nzije mbikuwa embujjuvu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga ne kitegeeza nga bwe kikutte abantu 3 okuli Abanigeria 2 ne Munnayuganda 1 ku nsonga ez'okuba nti bakukusa ebiragalalagala global okusukka Uganda globally okwosaako n'okubeera nti babadde bakola ebiwandiiko ebijingirire. Mu bakwatiddwa kuliko alina criminal record eyasibwako ne mu ggwanga erya Kenya era ng'ensonga eyamusibye yali yakukusa njaga. Kakati omwami ono bwe nkunyumiza obukujjukujju bwakozesezza n'engeri abakulu mu kitongole ekya Internal Affairs bwe bannyonnyodde ogenda kakasiza ddala nti oba oliawo Uganda erimu abantu abamu be tutya naye nga tetulina na nsonga lwaki tubatya. Oli akeera bukeezi ku makya n'azimba ekikomera kye ebweru n'ateekawo abasirikale abalina emmundu ezawukana ku ezo ze mumanyizizza amaaso naye nga ne basirikale abo b'emmundu ezo eddwawo okutiisatiisa abantu abo emmundu ze bakutte teziri mu mateeka nga n'abazikutte tebali mu mateeka nti bamanyikiddwa oba nti basirikale. Kale n'olwekyo bano olukwe baaluka lunene okutuuka okukakasa nti oba oliawo bakwatibwa. Emmundu ze babadde nazo n'ebikozesebwa ebiri ku military ekika ekyowaggulu basobodde okubeera nga babyaniveiringa byonna tusobodde obirabako n'amaaso gaffe. Nzikiriza nkusabe vidiyo giweka like kigisobozesa okubeera nga edduka ku speed etenkanika information etuuke kwayagala okugiraba
and of course n'okugiwuliriza. Ne tukusaba mbutongole ng'osubscribinga ku mukutu, and of course nkolamu katono nnyo bwe nti wenkomawo ogere tovaawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanirizaako butereevu gy'osinzidde okubeera ng'otulaba, okosaako okuba nti otuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo, buli omu yonna ku mulimu gy'osinzira okubeera ng'okakkalabiza. Ekyo ky'okola ky'amaanyi era kye kisinga. Mu Uganda twagala nnyo okubeera abatetenkanya n'okubaako oboolyawo kye tukola ne tuzzeeka. Kakati oluvannyuma lw'akabanga akawanvu omukyala Shamim Malende akomyewo mu Kampala. Ate takomyewo bukomi mu Kampala nti oba abadde Mbale. Mu njogera entuufu tugamba nti Shamim Malende Honorable akomyewo mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'akabanga akatali kagere kabadde amaze nga taliiwo mu ggwanga Uganda muno, era nga n'ensonga oba olyawo lwaki abadde taliimu, abadde tagenda maaso naziwa ggwanga yadde abalonzi abagenda maaso n'okuba nti bamuwa akalulu. Omukyala ono Honorable Malende ayina rekodi ndowooza ey'ekisanja ekiwedde ekya 2021-2025. Ekisanja ekyo yakimalirako Mbugubi. Kyekisanja ekyasookera ddala okumuweebwa ng'omubaka omukyalo owa Kampala era nga yagira ku tiketi ya NUP. Wabula ekisanja ekyo yakiddukanyaako emyaka gyali mitono, ndowooza gyali myaka ng'esatu. Twali ku tteeka lya mmwanyi nzijukira oba masannyalaze lwe gagenda no teryali lya mmwanyi, waliwo awo etteeka lye twalikaawo mu palamenti ne bamusitula ne bamukwata bubi ng'ate yali alinamukko obugonvugonvu oba obukosefukosefu ne bongera okuba nti banuubulebbwa oba amabwa ge yali alina. So ono yagenda e Nairobi mu Aga Khan okusobola okuba nti ayongera okufuna obujjanjabi obw'omulembe era yalwirayo nnyo ddala. Shamim Malende we bwe mba mujjukira bulungi ng'atawaanyizibwa afuna obujjanjabi. Luvannyuma ng'akalulu kanaatera okuddamu okukubwa gy'oli abalamu. Yali August awo, August lwe tuyingira campaign. Kati Shamim Malende ayinza okuba yakomawo nga mu gwa 7 mu ggwanga Uganda awo nga nominations zitojjera. Kakati n'ayingira Uganda n'anoonya, n'akola campaign, n'anoonya akalulu, n'akola campaign n'azikola do to do, n'aziddukanya bulungi, n'asooka n'abanga azikiramu kaawo nga kaadi zigabwa zimaze kaadi awo zaali zimaze okugabwa nga addukanya do to do. Shamim Malende n'asooka n'addamu n'abulamuko wiiki ng'emu ku emu kitundu awo. Ne tubuuza omubaka gwe baawadde kaadi kiki, akalulu nga takafefetta nju ku nju, kiki ekyatuuseewo? Omubaka tabanga obulwadde bwazzeemu okumumegga. Awo twali tuli awo omubaka Shamim Malende ng'akomawo ng'addamu addukanya campaign do to do ng'ekintu akikuba akitambuza akikwasaganya. Campaign nga ziggwa olw'okulonda nga lutuuka ng'alondebwa, bannakampala baamuweera ddala obululu obuwera era banne bwe baali mu lwokaano yabakubira wala. Shamim Malende ng'alangirirwa ng'omuwanguzi ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala Central. Kakati omubaka ono bwe tumala okuva mu kulonda ndowooza yabeerawo kaawo wiiki ng'emu wiiki 2 ng'okulonda kuwedde, n'abula era mu kubula nga tasoose ku notifyinga balonzi be
oba bannansi at large okubategeezaako nti oba siriiwo mu ggwanga naye ngenze for medication oba for this and this. So bannansi babadde bali kubuuza, Honorable, twakusobya ki? Twakukola ki? Nga wali otwagala Honorable Malende, kiki ekyakutuukako? Nga bannakampala bwe batyo bwe beebuuza. Mpaka Shamim Malende bwe yasirika ennyo n'abanga era tabaddamu, abantu nti awaaye katumuleke naddala ku mutimbagano wano. Ne bamuleka ne bamwerabira. Wabula juzi jjo ly'abalamu wiiki ewedde, bannansi ku mutimbagano ne batandika okukola posts ez'enjawulo nga bayita MP waabwe Honorable Shamim Malende nti teyeerabira ku lunaku lw'okulayira ajja asooka alayire. Abalonzi b'e Kampala baayimirira ku mutimbagano, abakola videos ez'enjawulo, abawandiika ku X, abakola gundi posts ku mikutu egy'enjawulo Facebook, nga babuuza, Honorable waffe walagawa, tukukoola tukusaba oveeyo na gy'oli ojje ennaku z'okulayira zisembedde, ojje olayire ekifo kyaffe tekigenda ne kigwa mu mikono gy'abantu be tutaalonda. Munnange Shamim Malende Honorable alinganga eyawuliriza omulanga gwabo abalonzi be, era munnange okulayira kw'ababaka kutandika nga 13 nenga 14, okwa president kwanga 12 guno omwezi wiiki eri ejja. Shamim Malende yavuddeyo banyabo ne bassebo. Kolo yammwe gye mwayisizaamu oba eddoboozi yammwe lye mwasuddeyo nga limuyita aveeyo ajja alayire. Ladies and gentlemen, Honorable Shamim Malende ayise ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Entebbe International Airport okutonya mu nsi ye Uganda, era mwali omubaka omulonde owa Kampala akomyewo, mwebale kumujjukiza kudda kulayira. Era kati bannansi ate bw'akomyewo ne bamujjukiza nti Honorable tonnawona okulayira bwe kuggwa, era ddayo ofune obujjanjabi. Bwe tunaaba tugenda mu kulonda 2031 tukujjukize okomewo, Honorable teweerabira okugenda okunominatinga. Ye ate sijjukidde Honorable Shamim Malende yakomawo mu Uganda nga tunaatera okugenda ku nomination ez'ababaka ba palamenti. Campaign zaaniveiringibwa nga 29 ogw'omunaana. Yes, gwa munana gwa mwenda around there. Kati a week before okwaniveiringa campaign, Honorable Malende yajja tugenda mu nomination lwe yakomawo e Uganda okuva e Nairobi. Yajja asaza akashawulini ng'ataddeko ekyambalo ky'abasibe nga representinga abasibe be muba mujjukira bulungi. N'akola ne interview emu ng'agamba nti osookanga n'otaasa obulamu. N'agamba nti bannakampala tebamwagala nga mufu bamwagala mulamu, era ensonga lwaki yali agenzeeko e Kenya mu Aga Khan okusobola okufuna obujjanjabi. So n'olwekyo bannakampala mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwabadde ba whistleblowers balungi, mwakoode MP wammwe n'akomawo ajje alayire. Kakati ate lwakuba saayagadde ekyo kimukozesezza nti bw'amala okulayira era addeyo afune obujjanjabi. Obujjanjabi bwa Honorable Malende ndoza butuuka ekiseera ne bubanga. Anyway, I think Honorable Shamim Malende seriously weetaaga okunnyonnyola bannakampala ekituufu, because bagenda kujjamu obwesige mu ngeri gy'oddukanyaamu ebintu naddala nga okulonda kuwedde oba nga abantu baakamala okuwa akalulu. As a National Unity Platform member, wali badde ogenda no addressinga n'okolayo press conference gy'otaasobola kutuwa ku mulundi guli, ne at least kuluna abantu bannyonnyole nti bannange ninamu obulwadde obunsumbuwa wano na wano na wano na wano, naye okusinziira ku mateeka g'abasawo baali bandagira okufunamu either ka leave akabbanga bwe riti, tewali agenda kukola kiwakanya. Tujja gamba Honorable thank you, ensonga zitambuza bulungi. Ne bonaabo osirise busirisi Honorable Malende, abantu bagenda kulaba ng'omu kwabo ba opportunists bannakigwanyizi abeegwanyiza okukolera n'okuyitira ku NUP okufuna obuganzi
mu bantu ne bakuwa obwesige bw'ekifo oba position gy'okola ki gy'olimu. Other than that, bw'oba obadde oli mulwadde nga wagenda mu bujjanjabi, honorable mukama mulungi yebale kukomyawo ng'oli mulamu. Bangi ku bantu bw'oba oli awo bagenda ne balemererwa okudda, naye bw'obeera wali ogenze kukola mirimu mitongole nga Mwami Kyagulanyi bwe yafuluma n'ategeeza eggwanga nti gy'alaze tagenze mu masaali, tagenze mu buddu, tagenze mu exile, agenze ku nsonga za byabufuzi era nsonga za kibiina, nsonga za ggwanga, n'ategeeza nti anytime wakomawo e Uganda. Naawe nsuubira nti wali badde oadressinga eggwanga ne bannakampala n'obategeeza. Mbajjukiza Honorable Betty Nambooze bwe yali akubiddwa mu Parliament mu biseera bya togikwatako n'amenyebwa omugongo. Honorable Nambooze bwe yali afuluma eggwanga, ensi yategeera nti Honorable taliimu, era bannamukono municipality baamanya nti Honorable waffe takola ki, taliiwo. Yagenda kufuna bujjanjabi mu Amerika okumalayo ebbanga erisukka n'emyezi 3 gye yakola ki, gye yamalayo ng'ajjanjabwa. Era Honorable Betty Nambooze ne yafuluma okugenda wazit India n'amalayo era ebbanga ku nsonga z'obujjanjabi. Bannamukono municipality baamanya nti Honorable waffe asikola ki, asikamu, agenze, ajja kukomawo oba oli awo ng'obulamu bwe buteredde, kubanga teri atwagala nga tuli bafu, buli muntu atwetaaga tuli balamu olwa impact gye tubeera nayo eri society. So totujjukiza kujjukira biseera by'aba Honorable Judith Babirye bwe baamala okumulonda n'afulumirawo Uganda, n'asigala kufuna musaala gwa Parliament na kufuna benefits ezijjira ku position eyo, naye ng'ate takiikirira bantu abaamulonda. Paka ate no ye yatuyamba nti n'ekisanja kye bwe kyaggwako teyaddira ddala, yasigalayo. Kati Honorable Shamim Malende tusaba tutereezeemu awo, bannakampala bakutegeere bulungi. Obadde musaale nnyo mu kulwanirira abasibe, ensangi zino ensonga z'abasibe mpitirivu nnyo, ensonga mu kooti ez'enjawulo gye ziri mpitirivu. Ate era nkimanyi bw'oba mulwadde tojja kwetawula mu kooti wano na wali, naye vaayo at least otegeeze ng'abantu basobole okubeera nga bategeera bulungi ensonga ezigenda maaso ez'obulamu bwo ng'omubaka gwe bafaako, because you are a public servant okaseera kano. Bwe nkujjayo eyo, bus ez'ekika kya Narok Star Coaches zisuspendingiddwa okumalira ddala ennaku 3 nga tezoperatinga ku nguudo z'eggwanga Uganda zonna. Okusinziira ku State Minister for Transport Fred Byamukama ategeezezza eggwanga Uganda olunaku olwaleero nti kampani eno eya Narok Star Coaches ekoze harms mpitirivu oba etuusizza obulabe obuvune bungi ku bannayuganda obutagambika, nga era omwaka gwa 2025 n'okutuusa wano we tuli, baasi eno oba baasi za Narok Star ez'enjawulo, kampani eno emmotoka zaayo ezisaabaza abantu ez'olukale zisobodde okutirimbula obulamu bw'abannayuganda abawererako ddala 56. Era obubenje obw'enjawulo obuzze bubeeramu baasi za Narok Star Coaches bulesse famire mpitirivu nga zifumbya miyagi era nga ziri mu biwoobe, abaagalwa baabwe nga bafiira mu bubenje obwakozingibwa baasi za Narok Star Coaches. Era minisita ono Fred Byamukama ategeezezza nti mu past year Narok Star Coaches, kampani ya baasi eno, baasi zaayo ezaagwa, ezaatomera, ezaakola obubenje obw'enjawulo ku nguudo zaaleka obulamu bw'abannayuganda 91 nga nakati abamu bakyali mu malwaliro, bapookya na bisago, bapookya na biwundu. Naye nga baasi ezo zibadde teziyimirira, zigenda bugenzi mu maaso na kuba nti zikola zikanya kukola continuation ku nguudo nga zooperatinga. Naye ng'abantu 56 zibasse mu mwaka gumu, baasi kampani emu ya Narok Star Coaches esse abantu 56 mu last year oba the other past 2025
mu mwaka ogwo 2025 baasi zino obubenje bwe zikoze bulese famire z'abantu mpitirivu mu maziga, abalala 9 bali malwaliro, abalala basimatuka n'ebisago ebyenjawulo, bafuna damages ezitagenda kusobola kuvambulamu bwabwe lubeerera. Kakati minisita ategeezezza nti ne driver omwami Mandela yagenda maaso n'okubeera nti akola akabenje akasembayo. Mandela ono azzenga avugira kampani eza baasi ez'enjawulo era nga baasi zavugiramu zonna kampani abadde nga akola obubenje obw'enjawulo nga kampani ezo zimugoba. Yes, kakati drive oyo emmotoka gye yalimu namba UBP 736 U. Emmotoka yali ya kika kya Isuzu baasi eyo. Kati emmotoka yatta abantu 7, 3 bafiirawo, 4 bafiirawo on spot, then abalala 3 baafa bataasibwa bulamu bwabwe. Abalala 7 bo baddusibwa mu ddwaliro lya Anaka oba Anaka Hospital. Ku lunaku olwali lwaddi wiiki it was Saturday ndowooza. Leno ku Monday, yes ku Monday ku makyange ennaku z'omwezi 4. Baasi eyo eyali evugibwa Abugo Mandela Kadini ono asse ye ng'omuntu abantu abasukka mu 8 bukyanga atandika kuvuga baasi. Abantu basse basukka mu 8, 7 baafa ku lunaku lwe bamukutte era nnyongera okutegeezebwa nti ali mu kaduukulu ka poliisi bali mu processinga kumuyingiza kooti kusobola kubanga awere n'embanaki n'emisango gye. Era emmotoka baasi gye yabadde avuga yasembyeyo kolayidinga oba kutomeregana bwenyi ku bwenyi ne trailer ekika kya Benz Actros SSD 040A ne SSD 498C kyekika ky'emmotoka gye yakolayidinga nayo bwe yali ayisa nga avuga bubi. Era nakutegeeza mu video gye nakola nti Mandela omugoba wa baasi eno abaali abasaabaze bwe baamugambako nti avuga bubi yayimiriza baasi n'alagira kondakita babafulumye era ne bafuluma. Bwetyo baasi n'etandika okutolontoka okukakana ng'egudde mu Nwoya District mwe yakolera akabenje akasaanyaawo obulamu bw'abantu 5. Ekyenjawulo nti eyakakola ye yasigala mulamu. Nkola yookero atta n'asigala nga yassa. Kakati omwami ono minisita ategeezezza nti ne bw'anaaba agenze mu kkooti omusango ne gumusinga oba ne gutamusinga oba n'asingisibwa ekibonerezo n'agenda n'akisaavinga, si waakuddamu kukkirizibwa kutuula mu baasi kubeera ng'azivuga olw'ensonga nti ono baasi alabika tazisobola, asinze kukosa nnyo obulamu bwa bannayuganda okusinga okubuteeka akamwenyumwenyu ku matama ebbanga lyavugidde baasi. Era bwe bati bategeezezza nti ono baasi alabika tasobola zivuga, baasi ze zimuvuga mu buufu oba mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Ennaku 3 ezo ezisuspendingiddwa Nile Star Coaches balagidde baasi kampani eno eriyirire abo abazze bakosebwa bonna era ejjanjabe abo abazze bafuna obuzibu nga buva ku baasi zino ate bwe bagenda mu maaso n'okutereeza ensonga zaabwe. Erinnya liri Kasim erinnya liri Kasim teriri Kadim. Yes, lyeryo liri Kasim Abugo. Yes, era ng'oyo ye bagenda kumuggyako driving license eyo emukkiriza okubeera nti avuga baasi mu bwangu obw'ekitalo era ng'agenda kuprocessingibwa atwalibwe mu kkooti embeera zonna zibeere ng'ate ziggwera eyo mu bakwasi b'amateeka. So mpeko omukulu okuva mu Internal Affairs ng'atunnyonnyola ensonga nga bwe ziri ddakiika 2 ate then nzije tweyongereyo ne stories endala.
I've made statistics for the last 1 year, from May 2025 to May 2026. These Nile Star buses, so far they have caused 11 accidents in a period of 1 year. And these 11 accidents, the report is showing they have caused loss of 56 lives. And those who are nursing injuries, they are 91 people. Those with broken legs, broken arms, the head injuries, 91 people. That is Nile Star buses, really. You can't allow this. You see the trend of 1 year causing, from May 2025 to May 2026, you have caused 11 accidents in various locations, 56 lives lost, 91 people are nursing injuries. We can't allow this, and that's why we have decided to go by that. The driver of Nile Star, who is driving, this man is 64 years old, as I told you, remaining just about 1.5 years to end his current driving buses. He was just from my wild allegations of over drinking, causing accidents. He caused an accident in Sembatia, Orio, and Kakira. And with this same driver, the passengers noticed earlier he was under the intoxicants. They suspected so. They kept on telling him he couldn't listen. This driver is called Mandela Kasimu. But this driver, Mandela Kasimu, couldn't listen. They even told the conductor couldn't listen. So Mandela Kasimu currently is impounded at the police in Noya. Maybe people can go and look at him, and we believe by now they will take him, and he will be prosecuted. Thank you very much. Any problem, it is only the court which has powers to withdraw a driving license. But we are requesting, if the public, government and other stakeholders, parliament and the cabinet, they can give powers to the commissioner, judge of licensing. In case we raise such a drivers, their driving licenses should be withdrawn to zero. You start from afresh. The bad roads. Is the Entebbe Express a bad road? It's not a bad road. We have seen it is to do with discipline, and we are investing a lot of money in road safety. But sometimes the accidents continue. So it's time we come up, teach Ugandans on what we should do. It's not applying to buses, the taxis also. We shall come them to blind, but unfortunately for them, we find someone who has one taxi, and one taxi, they contributed 5 people to buy it. So should go and compensate those families who lost their dear ones. Then they should also come up with a public apology to the Ugandans for the accidents they have caused for 1 year, and specifically for these people who lost their lives recently. They should come public and apologize to the country. Okay. So byebyo nno ebifudde sides zeeyo si birungi, but at least temukoma bukomi kususpendinga buses zino. Ziteekebweko akazita akasinga ku suspension y'ennaku 3. Yali basi ya Global Coaches era gye basuspendingako ennaku 3 eyakola akabenje ku luguudo lw'Emukono. Bulamu bw'abantu abasukka oba mu 2 ne bafiirawo. So tusaba ne ku mulundi guno muteekinga obuvunaanyizibwa obw'enkizo. Basi zino zibeere nga oba oliawo zilimitingibwamu oba si kyo tuziseemu kye tuyita speed governor ekomewo. Nze nvuga nnyo mu matumbi, ntambula nnyo mu ngendo empanvu, naye nsinkana basi zino ekiro abazivuga nga bavuga bubi. Waliwo n'omusajja omu namba plate yanva mu mutwe, nali ngikubye ekifaananyi ndowooza nja kukebera simu eri avuga basi za Link, yavuga basi ya Link yampitako naye nga walayo envuga gy'avuga si ya buvunaanyizibwa. Omuntu atiisa obulamu bw'abantu abasukka 50 nga bw'ovuga ku kkubo ng'ekitagasa, obeera oyagala kumalawo bumazi bulamu bw'abantu. Kale kakati abantu 3 bo bakwatiddwa poliisi, nga bano bakwatiddwa ku misango gya bufere na kubeera ng'oba oliawo bateeberezebwa okubeera mu abo abakukusa ebiragalalagala, okubeera nga babidistributinga mu mawanga ag'enjawulo, era nga ku bano 3 abakwatiddwa bingi ebibazuuliddwako era bingi ebibasangiddwa nabyo nga babikozesa mu bumenyi bw'amateeka. Kakati poliisi omulimu gwekoze oba ebitongole eby'ebyokwerinda ekikwekweto kye bikoze tekisobodde kuleka bano nga balya butaala. Ebitongole by'okwerinda bikoze ekikwekweto mwe bikwatidde abagambibwa
okwenyigira mu kutambuza ebiragalalagala wamu n'okukuba ebiwandiiko eby'ebicupuli mu Kampala. Abakwatiddwa kuliko Mugisha Keith King ng'ono mutuuze w'emuluka Gasiza mu ggombolola ye Nyakabande mu disitulikiti y'e Kisoro ne banne bannansi ba Nigeria babiri mu kikwekweto kino ab'ebyokwerinda bazuuliddemu emmundu ne paasipooti empitirivu oba paasipooti enjingirire n'ebyambalo by'amagye byonna babisanze bano we babakwatidde. Kakati bano okukwatibwa kyaddiridde Interpol okubagulizaako ku b'ebyokwerinda wamu n'abantu okwekubira enduulu. Omwogezi wa minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mudeyi bw'atyo n'abanga akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano, era kino ne kitegeeza nti batandise okunoonyereza n'okwekebejja ebizibiti ebibasangiddwa nabyo. Kakati mu bizuuliddwa mubaddemu paasipooti, wabula ekisinza okubeera ng'ate kyewuunyisa ye musajja ono Mugisha Keith King basobodde okutegeera ebitonotono ebimukwatako ne bategeeza nti mu mwaka gwa 2010 ono nno yakwatibwako mu ggwanga erya Kenya, era ng'ono bamukwatira ku Jomo Kenyatta International Airport bwe yali akukusa ebiragalalagala oba bwe yali akukusa ekigambibwa okubeera enjaga ng'agijja mu ggwanga erya Brazil. Bw'atyo n'akwatibwa e Kenya era n'asibibwa mulimu ku kkomera ery'eggwanga erya Kenya okumala emyaka 10. Kakati ono yali yakava mu kkomera ate n'asigala nga agenda maaso n'okukola operations ze. Nzirizaako ekifaananyi ky'abantu bali nkwawulire Mugisha yaani kwaba abasatu, musajja mufumbiro. Mugisha yoyo gwolaba omusajja omunene ali mu makati awo, yoyo baamukwatako dde Kenya ku gw'okukusa ebiragalalagala, era baamukwatira ku kisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport omwami oyo, era ne bamuvunaana emisango ne gimukka mu vi, bw'atyo n'asibibwa emyaka 10 mu ggwanga erya Kenya. Ono kitegeerekese nti passports ezimusangiddwa nga bazirina ne banne bano bannansi b'eggwanga erya Nigeria zibadde enjingirire era nga za mawanga ag'enjawulo. Ono abadde yeerimbika n'okweyita omukozi okuva mu ofiisi ya president era ng'alina ne identity card oba ID eraga nti musajja ava mu office of the president. Takoma bukomi okwo, alina ebitambulizo oba endagamuntu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Ndabako passport y'eggwanga erya UK, ID ya UK, ndabaka oba wano wansi waliwo Zambia, Republic of Uganda, omu ku munnansi ono gwe bakutte naye omu Nigeria naye nga bamukolera passport ey'ekifere, ID ey'ekifere ng'eraga nti naye Munnayuganda. Era n'ono omusajja omulala nga naye alina ID ya Munnayuganda naye nga mu system ate tebakola ki, tebaliimu. So bano bakwatiddwa era ebibuuzo omukulu omwogezi w'ekitongole ekya Internal Affairs asobodde okubeera ng'ate ategeeza. Bw'oba omulina pavini awo osobola okumpa ku kilipu eyo eri kumpi, kilipu eri kumpi, bagimpa omukulu asooka tutegeeza ebisinga ku bye nnyonnyodde eggwanga tubitegeere. Kilipu ebuze. So the Ministry of Internal Affairs wishes to update the public on a successful intelligence-led operation targeting a suspected sophisticated drug trafficking network operating internationally but based in Kampala. Of course, following credible intelligence and close collaboration between the Ministry of Internal Affairs through the National Citizenship and Immigration Control and sister security agencies, authorities have uncovered a racket allegedly involved in large-scale illicit drug dealing and document fraud. This network involves a Ugandan national
acting in coordination with several foreign nationals. At the center of these investigations is Mr. Mugisha Keith King. Where's Mr. Mugisha? This one, the one in the middle. Mr. Mugisha Keith King is a Mfumbira from Gasiza Parish, Nyakabande Sub-County, Chisoro District, and a resident of Nsasa Cell in Chira Municipality. Mr. Mugisha is the proprietor of a company called the Keith King Group of Companies, with majority being Shell petrol stations. Investigations have revealed a concerning history and current pattern of criminal activity. In 2010, Mr. Mugisha was arrested at Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi with cocaine shipped from Brazil. He served a 12-year prison sentence in Kenya and remains an internationally wanted criminal. Multiple identities. Mr. Mugisha holds different passports alongside his Ugandan passport. He has a passport from the Republic of Seychelles, Kingdom of Eswatini, Belgium, United Kingdom, and Brazil, as well as national IDs from Kenya and Nigeria. He also has a fake work ID masquerading as an employee of the president's office. I have these documents displayed around there. The suspect has been Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola. Osobola tukyalirako ku offices zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.